Kabira kankubuuze. Kuva ddi ng'asobola okukuleetera ekirabo nga kino ku mazaalibwa go n'onyaniriza bulungi nti akweri feesi ebanja. How did you know this? Kuva ddi nga nzija mu maka go neze n'ekitundu ndaga ti n'osimanya. Sooka olabe ejjamu engatto zo. What is this? Mukazi nga amanyi. Kabira, okay, I am sorry. Hey. Ove maka g'abanno oyingira n'engatto. Kino nja kukiddamu nti oge tolina musajja omu, olina abasajja abawerako atali omu era yantumye endayira nga ntya Katonda. Bw'obanga si ye nga tomumanyi Kabira, bagalewo olugyo basiruggale. Bw'obanga onotujagala kosa mazima ono obanga tomumanyi. Sirina musajja mulala. Bw'obanga tomumanyi nga tomulabangako nga tomumanyi. Njagala munkubire wano. Ne lwaki onteeka mu lifestyle gye sisobola? No, nga ntuusa obubaka bwange buno obumpeereddwa gy'oli sitidde kubukuwa kubanga nange ndi mutume. Nze nakkiriza nti nsobola okufiira ku mulimu gwange. Okitegeera. Ndi mu maka go nkuhedde ekintu kino akimpadde kamukubuulire naawe ogenda kakasa nti yeye bw'onaaba ng'osobola okwegumyagumya ogenda kusanyuka tosobodde kwegumyagumya just onanyiga kyogala ky'onaakola. Rosetta. Bannange, omulimu gwenkola omulimu gwenkola gwe gunyoma naye nkola nga sikowa bw'oba okola manya kyokola oyo yegwe tewaliyo mulimu mubi buli woguyonjayonja tewaliyo mulimu mubi. Buli wezijjukira akayimba ka pulezidenti waffe nga nziramu amaanyi. Bw'oba okola manya kyokola oyo yegwe tewaliyo mulimu mubi. Abantu bamalamu amaanyi n'omulimu gwange guno gwenkola mutuufu muli babi naye ne pulezidenti Kyagulanyi yagamba bw'oba okola manya kyokola oyo yegwe tewaliyo mulimu mubi. Taliyo mulimu mubi just bwe kuyonjayonja n'ogusuutasuuta n'ogufuula omulimu omulungi. Kati mugenda kumalamu maanyi baddeya nga newankubadde mulimu ekintu kye bampa oba omulimu gwe bampa ne mpulira nga nange ntidde mukongo omuntu ne ngamba ngenda kikola ntya naye mbabuulira ki nkomyewo Volvate ntumiddwa naye sigenda babuulira ani antumye, sigenda babuulira ani antumye era kati simanyi naye abantu muyina embeera embi. Saagala mutulowoozese nti wano mu UAE tewaliwo bantu ba midiya balala nti laaze mu Nyondo yalina okuwanga mu mbi z'abantu buli kamu konna nti agenda kubeera Nyondo. Saagala mulowooleze bantu nti nno temusobola kutumako ku bantu balala. Nze gumutuma ne bakuba kati Volvate saawa eno mukwano gwo wenna antumye yalibadde mutumala gw'otuma kubanga ebyabeerawo bimanyi lwakuba nti munnange nasisinkaniwa nga ndi kakazi kakujjukujju ate nga nnemerako sitya biduduma sitya bikanga sirina kyentya. Guno gwe mulimu gwange gwe ndyako gwe nkolako buli kimu kyonna so sirina kyentya. Yes, bampadde ebintu mbireese keke ngireese nti birthday ye mwandibadde mutuma omuntu omulala n'atabeera nze. Nnyo olw'okuba mutumye ezo kikakasa oba kiraga nti byenkola gye biri so n'olw'ensonga eyo mwera kutambula nange tugenda ate tubeere nga twali omukyalo ono birthday presents ye okuba omuntu omu tugende ffenna. Bw'oba okola manya nti kyokola gwe yegwe tewaliyo mulimu mubi kasita ogusuutasuuta n'ogwangaza ensi tewaliyo mulimu mubi. Bw'oba okola manya kyokola nti yegwe tewaliyo mulimu mubi kasita oguyonjayonja n'oguyonjayonja tewaliyo kati nkoze ntya. Nina kibaita obukojjokujju siremeredwa sigaanibwa sinyome. Hello baby. Your name is Tina.
Where is Mama? She's in the living room. It's her birthday. It is her birthday. And what is she doing? I don't know what she's doing. There are some people. Yeah. How many? Yeah? How many? Three. 3 of them. Of course. Of course. Thank you so much. Bannange waliyo abantu ntiddemu tugende ntiddemu naye waliyo abantu abaliyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Matakombiri. Happy birthday to you. How old are you? Hey! This is for me? Of course. Jacob music. Naye kati dia Matakombiri. Abaliwo mwana nsonyiwa. Bamuyita Jose. Jose, how are you, Jose? How are you, Baba? Die Hard Good evening. Uno. How are you, sir? Die Hard Eddie. Die Hard Eddie. How are you? I'm very fine. Die Hard 2. I'm fine. From West Africa. Kati Kabira kankubuuze. Kuva ddi nga nsobola okukuleetera ekirabo nga kino ku mazaalibwa go n'onyaniriza bulungi nti akweri feesi ebanja. How did you know this? Kuva ddi nga nzija mu maka go neze n'ekitunulaga ti n'osoma. Sooka olabe ejjamu engatto zo. What is this? Mukazi nga amanyi. Kabira, okay, I am sorry. Hey. Oze maka g'abanno oyingira n'engatto. My love, guys, come. Come and sit. Kakati nze ayagala okubuuza. Omanye ebintu ebyange bagamba kana kasooka akateeke wano eno kijagala okubuuza. Kuva ddi mama nga nsobola okujja mu maaso go n'oyendereza kintu kyendese nga tonamanya ani akireese? No, it's okay, Mbena, it's my day. Secondly, I'm so surprised. Kakati, first of all, tonkubidde. Tongambye mboli kujja. So kati watandise okukkiriza ebirabo bya Kingsley, eh? What nonsense is this? No, that Rozet, by the way, lekera okugwa bugwi maka gange like that. But it's your birthday. I know, but you don't have to fall. Now, I just nowadays I sitting with my family, few people, to enjoy my buddies, as I told you, my bro, my kids, and my 2 buddies. So I didn't invite you. Is it a crime to bring No, your it's not presents? a crime. Na just chineu For birthday. But thank you very much. How is Mr. Eddie? I'm very fine. How are you? I'm really very fine. Eh? Of course. I can see. Thank you very much. Thank you. On How you Mr. have Jose. nice people. Mr. Jose, hi, how are you? Do you know? You ambushed my sis. I don't know how you ambushed her. So it's ambushing, eh? This is ambushing. Hey. It's ambushing. So whatever thing she has told you, don't take it like that. But feel it. This baby looks exactly like her dad. Don't mind. Don't How mind. do you know the dad? Rachi, where you guess? This baby is all a lot. She's our queen.
Can I sit, please? Oh, sorry. Auntie Katibin so bad. I'm so shocked. I'm sorry. Kabira, ondaba waneeno. Abantu abasinga beewuunya bagamba omukyala engeri gy'atunamu n'obukambwe bw'alina wamanaginze ki okumufuula mukwano gwo. Rozet siremererwa. Nsobola okukuba ne nkuleka mu kkubiro ne nkomekeza nkufudde mukwano gwo. Mama, give me 5. Look at what she I know said. how to play this game. Very well. Nsobola okukuba ne nkuleka mu kkubiro ate nenzija nga ate nemba ne nkufuula mukwano gwange. Mama nsoboka. Abanga atasoboka naye wabako agamba. Namugonza. Kati n'ebirawo mbikola ki? Mbira ate nakulaga nti n'omusanyufu. Obala ko musaza nga birthday nga tagala kugamba kwa stressinga. Navuddeko dda. Buli kijjo kyanirize. Kabira. Mutakombiri. Mundu mwisasi. Kumbira kuna mu studio. Nawe muli kinyumirwa muli kyogera. Look at what they are saying. Mama, you don't get lost. That's the problem with Ugandans. They forget that there's someone who doesn't speak English. So now they are only on their language. You have to make him comfortable. What is this? Don't you know some Swahili? Matakombiri means But you stop saying this word. I'm not happy with it. I went through the comment section and they were like, you're not supposed to call her Matakombiri. Now you need to respect There's not me. anyone who's supposed to command me what to do. No. You have to respect me. I think I'm getting you too close. Okay, if I call you Matakombiri, what are you going to do? I have to terminate our relationship. Simple. Anyway, I will not waste much time. Yeah, kambuze cake. This is beautiful. Sigenda kumala. It's for me. Kati wale wazayani. Tujua mkuru Eddie. Is it your birthday today? No, it is not my birthday. Baba, is it your birthday? It's my sister's birthday. Mama. Is it your birthday? Guess. Kati abasobola okuyita munze amanyi ebintu byebama bya surprise. Because I didn't inform anyone about my birthday. Abakwagala bajimanyi. Yes. For those who are close to you, for those who love you, they know your birthday. And this one is from a special person. Really? This person loves you so much. And promise me that if I tell you the name of this person, you're not going to throw me outside. Special. You're not going to fight me again like last time. Auntie, listen. She almost killed me, this woman here. Look at. That's why I call her Matakombiri. She almost killed me. I don't joke. She fought. She was about to put me in water. I survived by God's grace. Really? Now the thing is that this girl is beyond. Like at into a level whereby I have to just look at her. But what I don't want is free entry and exit. Kwa next time njamu kubira muno mwennyini nduwe buli kimu wano nkiyiwa ate nkigule bupya. Oh yes. I just need a phone call. Mama ulira, I just need a phone call. Hello? Nzija. Birthday. I mean surprise. Surprise kitegeeza ki? If someone says it's a surprise, not in my heart. What is the meaning of a surprise? The definition varies if it is to a friend or surprising an enemy. So which is Correct. Thank you. This definition will vary depending on who you surprise. If you want the real sense, the real meaning in its actual sense, then a surprise. Let him tell us. But it's okay. So basically, a surprise in layman definition is. Oh, I'm running out of words, but. You are already off. We should accept. Twabadde kuva ku macha fe tuli mu kwe. Okay, with a surprise, what I know about it. Kugwanga tolaze. A person is not aware. Is not expecting it. Is not aware of it. Is not expecting. So you just bow into a person. Thank you. Hey. She's my friend. Please, thank you. Give him.
Give this to. Yes, as a surprise. It could be from an enemy or from a close friend. You know, for example, if an enemy stab on your back, it is a surprise. If an enemy fight you from the back, it's a surprise. But if it's a friend, it comes in front of you as a gift. So this one is a gift from a close friend. So it's up to you. It's not an if enemy, it will come from the backside. So he will. So this one is not from an enemy. Now From an enemy, it comes from the backside. I think I need to throw some light on that angle. So from his definition, if it is an enemy, it will come from the back. Yes. But then depending on how the enemy wants to camouflage, maybe that gift. Oh my God! Then I'll make the cake. I'll put a bad name on the cake. Let me hold it. Which question? You're running out of some fact. What is that? Gwasanga nga kuwa obutwa. Bwakuletera cake enkeera. It comes a question. Tuliko sa example ya case. Bwakuletera gift enkeera. Gwaskwata nga kuwa obutwa. Ba surprise kye. Oyinza ga oba era akomezaawo. Kyembadde ngezaako baga. Ndi surprise. Give me that. Oba nungi oba mbi. Oyo gw'oyitwalira kugamba kitegeeza nti omuntu takimanyiiko kyekintu kyogwa ku muntu mu bulungi oba mu bubi nga tamanyi si bwe kiri tokwatagana without strings attached. exactly. Right? Madam Rebecca, Yes, please. give me some time. Sure. I would like to introduce to you the person who sent you this. Oh, really? This Anti person ongambye? has But I should bali bantu babiri ogambye otya abanjagala olina kyoyogedde so nze manyi bantu babiri ku nsi abasobola okunkolera ekintu ng'ekyo. who and who My mom yasooka and then naye ate mama wange tasobola kukwatagana naawe. tanjagala No. Mama wange mami tanjagala no naye like talina tali mu area eno gye tuliko tali mu .com so sikiwanga alina route egamba nkankubire Nyondo so oshegera then omulala omwami wange omubwati Mr. Bashir oyo mwennyini naye akati naye tasobola kunkolera buntu webuti ngayita munzi sigambe kabi okitegeera but I'm surprising in a beautiful way. Last birthday yankolera it was massive so manyi engeri gy'aso kikola ate ku ngeri gy'alinamu obusungu ku ggwe. olina abasajja bameka tosobola kuba ngwena musajja omu. Which nonsense is this? nti nona yagimpadde kati oba onkuba ndi mumaka ogenda kunkuba naye bbaawo. I swear upon the living God ntya Katonda ampadde no keeki bbaawo nga si Mr. Bashir naye bbaawo toyina musajja omu yekka. Kino kankibuli ensi nga ndayira nga ntya Katonda gwensinza. Lwaki oyogeza nnyo Katonda mu bintu? Anti kati Kabiira nsobola okurespecta nesikutya ntya Katonda. Kati ndayidde nenkugamba omuntu antumye naye bbaawo. Oli muki? Oli muki? Oli wa tribe ki? Ndi mukazi mukonjo. Oli mukazi mukonjo. Okkiriza nti nantumye ebintu bino asobola okubanga naye bbaawo. Era okkiriza nti mu bulamu bw'ensi muno tolina musajja omu yekka. Igwe Kabiira nga bwe nkumanyira nga nawe weeraba ne ku bulungi bwo ne bw'ofaanana. Okimanyi tolina musajja omu yekka. No, ndi kuvaako. Badde nsaba. Ndi kuvaako. So kisokana kukundabula. Ndi kuvaako kati wuliriza. Baneegomba. Baani abaneegomba? It's okay. No, onaamumanyi. Ani, brother. No. Bwede ampadde bino ebintu okubireeta ate nga ne bbaawo omumanyi ate mwogera nina Bashir ne message nzina ku simu ate ng'omumanyi nga naawe mbadde mwogera naye ndayira nga ntya Katonda eyantunda sagala kweswazamu muno mu kamera gamba bantu bagambe Rozet Katonda muyisaamu amaaso lwaki mutale mu bintu bino naye bbaawo ate nga naawe omumanyi n'okuba mwogera ate mweyagala nnyo wallah. Kati waba ndeta obukakafu leeta bweba amatweyagala nina omusajja ogwo ye Bashir yeka temwala kuwulya abantu mazima. No, that's the truth. Kabiira ngenda kujja ebintu nga n'amaloboozi gammwe mwogera era wabanga mwogera si mukulu Bashir
Yes. Tolina mwami omu, tolina omu ate si babiri. Nsonga mpanvu muko. Nze ngambye nti olaba si kujjako muno bakujjako. Ate sobola kukera ku makya kwogera linnya lya Katonda dirayira mbuno ndayira kubanga sagala muteka mu bintu bino ebiri fane oba ki whatever it is. Sisobola kuddira. What do you want? Ngati leta bujulize sibwe kiri ndi wakawo gundi bajigadda amachupa gago bano bolimu ba bodyguard I don't know why they are friends why they are bodyguards. I know they can do anything they want to me. Nze ndi mukazi just munafu etera sina kyendi naye bwe nze ndi mukazi afira ku mazima era nefira ku mazima kino nja kushiddamu nti ogeto ina musajja omu olina abasajja abawerako atali omu era yantumye ndaira nga ntya Katonda bwe obanga si ye nga tomumanyi Kabiira bagalewo olujo basirugale bw'obanga njagala okose mazima ono obanga tomumanyi sirina musajja mulala bw'obanga tomumanyi nga tomulabangako nga tomumanyi njagala munkubire wano ne lwaki onteeka mu lifestyle gye sisobola katwogeze mazima kati Kabiira amajangu kiriwo ekiti omwana n'akuteeka mu lifestyle gy'otasobolerako ddala buli ssaawa wama you come mama kirabika owulira bubi kundaba na mwami wange nze kyemmanyi yeebale nnyo kundabirira bambi yeebale kutubeererawo omwami wange omubwami ate ani ogambe nina abasajja bange messages zino nzina muziraba tona kweziri kwenda ngoda kubanga ziplaying empulire era kazi kuwa ekintu kino nga bw'okiraba era nkwanjulira akuwadde mama ama mpaku nza kanfene wasinze kakane kati Rebecca Abi gundi yemwe liruda microphone okay some ajina kati Rebecca no nga ntuusa obubaka bwange buno obumpeereddwa gy'oli sitidde kubukuwa kubanga nange ndi mutume nze nakkiriza nti nsobola okufiira ku mulimu gwange okitegeera ndi mu maka g'onkuhedde ekintu kino akimpadde kamukubuulire naawe ogenda kakasa nti yeye bw'onaaba ng'osobola okwegumyagumya ogenda kusanyuka ate osobodde kwegumyagumya just olunanyiga kyogala kyonaakola kaakati nze omukyala zino ngenda ziplayinga oziwulira bulungi n'abaliwo bagenda kuziwulira n'abali ku Nyondo Media bagenda kuziwulira kati nze omukyala omuganda eyazaalibwa kati kaŋŋambe nti Daddy Hama baganda be abawala n'abalenzi bonna babeera babba bange kati ono mwami wo nga muganda wa Bashiri nga mukyala naye abeera mwami wo Mama Becky wallahi obadde ono antumye mukyala nga muganda wa bbaawo abeera mwami wo owakana towakana aba mwami wange lwaki ogambye wena Bashiri yekka kati gwenze gwe mbadde manyi ng'omwami si mwami oyo naye aba mwami wange aba mwami wo kakati no Mama Becky mulamu omubwati akwagala ebyensonga ne messages ezina waneeno yakugambye nti happy birthday mukyala we omulungi webale kumulira baana webale kumuzaalira baana webale kulabirira baana era ode kyoli mukola kino kyeyeebaza webale kuyonsa baana webale kulabirira baana webale kumuzaalira n'antuma n'agamba it is your day you have to celebrate happy birthday. I say this on her behalf. Happy birthday Matakombiri. Happy birthday Volvate events. Thank you. Volvate recruitment. Volvate. I'm so happy. Lwakwa sinategera mulamu wange ekikuba bonna ba muwendo honestly. She's called Mama Becky. Mama Becky? Exactly. No, sina mulamu gwe bayita Mama Becky. Maybe I forgot her name. Ogambe ina audios kampuli. Maybe jakulire gwe. It's like I forgot the name maybe. So ko oja kulye eddoboozi oyinza okulitegeera. Gwomanyi babbaabo. Sibwe kiri? Oh my God, ndi so happy. Wallahi surprise baya mwaka. Gwomanyi babbaabo. Sibwe kiri? Amaloboozi gaagano. Ahandi na salaamu. Muli basiraamu. Babbaabo basiraamu. Basiraamu. Bane kantu lenterere.
kubanga weewumbeko kaneewumbeko kubanga kino ekiramuso kya Allah nteredde si bwe kiri bwe kiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siibye otya? Nsuubira osiibye bulungi. Message yange eno njagala egende omukyala gwe bayita Rebecca. Gwe bayita Volvate. Nsaba tuusa okwagaliza amazaalibwa amalungi eri mukwano gwange. N'ebyokumwogerako bimbula naye mukwano gwange kati generalizing bwentyo otuuse eddoboozi nze kubanga olimanyi. Of course ngiwulidde katumaleyo tugambe mu byonna. Maama w'omwana wange kitegeeza kisibbaawo gambe ensatu bagala kugaba ku media kamanyiira kagala okusatula amaka ga mune babuulire oyo sibbaawo kati kigambe bano abaana banvuma nnyo ezo embwa zinvuma nnyo jangu bagambe sibbaawo okumanya nga kana akantu kano kagenze kamanipulatinga ne famire yange kati katuuse katya mbalimu wakati nga lulimi kyobadde tomanyi. I'm just wondering how this person is entering my family like kiddemu wulira agambye atya. generalizing bwentyo nti mukwano gwange mu byonna. Maama w'omwana wange owulira mukyala wange. mukyala wange kitegeezaki kale lekera okukubira ngaomwere kabiira siba amaaso gadde gamyuse mukyala wange tabera bbaawo abadde avaano ng'amanyo bagambe si bbaawo oyo mwami wange. Yes. owulidde ate nga business partner at the same time. nga byonna. What is this? Mwagaliza amazaalibwa amalungi. Mwagaliza ebirungi, mwagaliza okugaga, mwagaliza ebisinga. Sente wazifuna dda kimenyewo. Mwagaliza obuwangaazi. Neetaaga sente. I need money. Owulira. So nogamba agala ozalire ddala abaana nga bayitirivu boolina tebamala. Layira. Mukama amubeerere wa kisa. Amulere. Mukama yakulera lera ddala kulera emirundi emeka. Kimu kyakola kiramu omukisa. Musimeeko. Nze simanyi kyendi mu bulamu bwe. Wabula nze mmanyi ye kyali mu bulamu bwange. Twagana omwe sirina bingi bingi. Ogenda kati ye tamanyi kiki kyomulowooza nakyo omuyita. Muno Mukama namugenda okumugambira kuba ne message ajja kugiraba. Mugamba. Wallahi mpulira bimpeddeko. Awulira. I'm speechless. Mulabira abaana be. Na buli kimu Mukama amuwangaazi. Agaana kaaba. Ye balina kuyimirira na kubeera mukazi ali strong. Ateetiirira. Bakutya. Tugende ku ndala. Saba omungambire mwagala nnyo mutumidde. Mutumidde. Nina bingi ebyokumugamba naye. Wallahi. Byonna ebindika bimanyi. So down. Yes. Naye mugamba ekikulu tusabe bulamu. Katonda ayina enteekateeka esinga. Nina. Esembayo yeeyo. Gambe okuwayirizibwa kungi, okusoomoozebwa kungi. Naye the word is tava kusaala. Tava Katonda. Kiri kimu tava ku Mukama. Kyekyoka. Ninga kweraliikirira nako akuteka mu maaso ga Mukama emirundi kakadde nakakadde. Wano n'apereza message n'agamba waneno bino byali byaffe kubanga yaŋŋamba katulabe eno gundi yaffe yasooka yaŋŋamba
yambuuza yawandika nangamba Rozet neba n'ebintu bizibu ono gwola bayamvu makatazi tuviira ku mukyala gwe mbwagwe gwe Kanyondo totumanyi wane Uganda tumanyi bozanyirako sakugamba luli abantu sakugamba luli nti abantu abejawulo bannumba tojjukira ati nno yono kubanga ne messages zina lokwati kati lunaku lwa ssanyu sala kuplaying ate gundiza nako niyo mukazi yakinkola kubanga yangamba Rozet tomanyi family yaffe va ku mukyala waffe mbwagwe nagamba zendi bubinja gana bakeke okuleka mpozi ndindako. Can anyone bring a knife please? Tina, bring a knife. Wait. Nangamba kati bisala kugendayo nyonyo bijjo nenga yali anzise nangamba making a shot of Uganda bwe yangamba kakati saawa eno era yayise munzi bwe yarabye nti nno nakwetona ntubiranga tuli bwe tuti yarabye nga tiyenza omuntu fo okola ki owokutuma gende wa Rebecca mutwalire keke eno yangamba ati Rozet osula kikyesobola okola kubanga abadde ayinamuko simanyi mbeera gyali muyenga etaswaliza kunyinyonyola naye nangamba omanye ekiriwo nti sente oloza keki zeyo sente ennungi keki nga nnungi sente mmeka nemugamba manyi tukole sente bweziti nga bwe nazimugamba ati yagamalako mbu nwa nakwata sente nakola ki nampeereza era keki yo nagikoze ne Vava Bites ndoza no mu UAE ekyasinza okukola ki cakes ennungi nenjikola nendozera omumanyi kubanga abasinga bali bakola ki bamumanyi nakola keke eno bulungi nnyo nengenda nenjijjayo nga nyina okuteeka bulungi nogikola ki n'okugireeta naye kyenazudde kiri nti olina abantu abakwagala kubanga si yeyeka nyina messages ez'enjawulo abantu abandaba nti mmaze okukwatagana naawe tukwatagana bagezezako okumpeereza obubaka naye olwokuba nti obudde bwo nange nyina okudduka okudde wakasaaziremeko obudde bugenze kyenzijja okukola nja kuzikuweereza ku ki ku ssimu yo omanyi abantu bakola ki abakwagala abamu era nga bayise kuze ku akawunti yange tumanyi sente ziriko okuzikuwa n'obutazikuwa kiri gyendi kiri gyendi kanyoka wine baleete keeki naye nga mu byonna kyoba omanya oli loved baleete akambi akakeeki naye nga kyomanya mu byonna oli loved ensi ekwagala abantu bakwagala balamu bo bakwagala oba ngenda kufa balamu bo tagenda kufa ate omuntu we bamwagala ennyo naye aba agenda kufa anti naawe oli mulungi kati nze nkuta nzira kugamba sikuta tugenda kubeera bwoti kabani ku ndongo kale wagamba okungolola ettumba naye oyinza obutasobola kungolola ettumba amaanyi n'okukagolola ettumba anti oyinza obutasobola bagamba akakyama amamera naye byo nga biri awo nga tonabagenda wala bane mulamu wange naalo muweereze message ngenda muweereza ajje wano wa kamera ogimuwe kubanga naye agambye tamanyi kiki gwe kyomulowooleza ye nga ye giweereza ajja kugiraba naye simanyi kyakwogera so honestly simanyi kyakwogera. I'm speechless naye thank you very much. Can someone bring a knife please? This speechless. Nalongo, this speechless. Thank you for loving me. Kino kyo ompadde surprise ey'omuwendo mbadde sikisuubira. Wala sikisuubira era mbadde sikisuubira. Yobo nnimba. Kozi mpulidde audio. Agalala nakola ebintu. Mu byonna girabe bulungi nnyo. Nalongo abadde mu ddwaliro. Mukazi wattu. Happy birthday Rebecca. Keki gyetegeze bulungi nnyo. Si ya mawadawada. So getting ready. Neba naye keki yani Josa. Zimuyimire na kayimba. Nao nabadde atya. Keki Josa yiyo. Negwe mpomu. No, this is not acceptable. Wait. What is this? You people stop it. Wala sigenda gitwale. Nyondo gitwale keke yo gitwale. Tosobola naye ku disrespectinga keke ya mulamu wange jampadde bwatyo. No, this is not correct.
Kwetisa enjala ekuluma. Nomwetisa nga n'aba muzibu. No, wala ndiwulira bubi. Nkasi mbadde ngenda kukola ki? Tulina omuyimbiramu n'atusalira ka keeki. Nzadde sibimanyi. Nengo olina akamanyiiro. Ate nakyalya. Wala empulira njagala kaaba. No, wala Rosette, this is too much. Feel like I'm laughing too much with you. Osala otya keke ya mulamu wange gyakuwadde ng'akuwadde oba olimba. Kati no gitwalire ddala. Gitwala nti obadde ogyagala. Agitulenga agiriire ddala wano. Agirye yonna. Otafuluma nga tagimaze. Agirye agimalewo. Ntamundiisa keeki yonna. Manja kulya obewuma. Girye. Yeah. Tekayo endala. Lwaki agera n'atumanyiira. Wikibera kyeno. Honestly mulamu wange ampeereza keeki ey'omuwendo gwe n'oveeri n'ogiteekamu amagalo go. Maze okuwulira mulamu yonna bambika akakeeki ako. Laba kyo honestly mukazi wattu akoze ebi. You look at the nice cake. It's beautiful, Tina. You see? I'm the one supposed to cut this cake. She eat your cake. I don't know. She likes making drama. Which punishment can we give her? What you Kiriire say? ddala abiriire ddala abirye. Yongera. Nawe lekayo kamu. Wala yisole. You just get to eat it. If you want, you eat, Tina. Mira teri kutononera keeki wano. Keeki ya mulamu wange agenze n'agikwata. Wangigirese n'enjeeriira. Gomanyi how special it is. Maze okuwuliriza obubaka ate ye Ayagala nnyo drama. Waba birthday ya leero. Atatomanyi. kyokka mpulira obusungu. Wala n'omutima gunnuma. Naye ya leero. Oyitidde awo kwegamba. Wala mpulira obulumi. Attack. Nesina kyekoze ky'amanyi. No, you're not supposed to cut my cake. Kati yino namba omululu gwe. Simanyi obutadde agijeeyo. Mbannage temunyongera keeki. Muleke nve nawo. Kabira. Babisoko tulema abansonyiwa bange. Kampitewo. Kyokole fem. Just ndeku katono. Mu byonna ndeku katono. Babbi tuwulira mama wange. Tosaasala keeki yange bw'otyo. Wakyaliwo obubaka obulala. Katono nnyo lindamu okwo. Wakyaliwo obulabako obulala. Tuddizaawo awo ebyo. Bya bikeeke byo bimalewo. Kanjire njimala leso No, kusobola. asala atya keeki yange honestly. How could she do this? Osooka otya ku keeki yange? Keeki agisaze kivubi. Abagagga tembalamireyo nammwe. It's not the point about this. We have to respect. Oli muntu akuwadde ekintu kiretere muntu. Ate kati gwe n'okisala n'okirya. Kano kendidde kakujja. No, you're not supposed to cut it. The point is you're not supposed to cut it. No mind eno lifestyle sigisobola ge mazima. You're trying to put me in a lifestyle I cannot handle. You will handle it. Wagamba sokola mukano. Wagamba kongolola ettumba tandikira wano. Kati kankuyiteko nve wano. No, Kabira. Wakyaliwo wambi obubaka obulala nkwegayiridde. Ate yange ofulume Genda kwasikyetaaga. ko. You found me with peace with my people. Likutandika kuleeta drama wo. Next time don't open for her, okay? Kale nsonyiwa naye. Ne munasonyiwa nange mbaddeko kinaye just the very kusala cake. It's something that's very easy. Yesu bigyenkoze. Ogivubye buvubi. Nange. Tina, eat. If you want to eat. Tokusanga ku birthday. Nazokuzakuzaada naye. Yes, nsazeko katono. Why so agisala? Wabanga omuntu akuwadde ekintu okindeetere. Why would you do that? Kitegeeza naye mwennyini omudisrespectinze akikuwadde. Just nze mbadde mmanyi mbuno nsalako katono. Nga nanyini yoyo tannalya gwo ng'ovulubana. Ani kati olaba ebiseera ebisinga abantu baba balowooza muno bwadde obuto oleese buto odasi wamenyera kulaga nti si buto kati awo nkozeewo nsobi ki. Awange ngambye esalako ndyeko. Tukakase mbu temuli butwa. Wano kendidde kati kono keke nene. You're not supposed kusala keke etaliyo. Nze I respect family y'omusajja. Bw'okeera ku makya n'okola ebintu ebitali mu makulu tebijja. Nze abantu kasitonyiiza n'okwata ekintu mama wange kyampadde oba ekintu ekivudde mu side y'omusajja ntabuuka. We are friends, right? Friends tezikwatagana. Friends kitegeeza kimu tusharinge buli kimu.
Nekeki yawuma muganda wange. N'ogivulubanye baba. Nkoye. Kabira ndi really sorry naye. Kakati ife nga fa Nyondo Glim tubale tuzze naffe okukuliza amazaalibwa ago. Kano kasente okagaana tebagaana sente Kabira. Nyondo Glim ffe tukyasiza okukola ekizigo ekinyiriza. Kusente nkumanyi kasatu wateziba wa musajja tosobola gaana sente. Naliyemu ako 10. Okuva eri Nyondo Glim ffe Nyondo Glim twagambye tulina kukola bwe tuti n'okutandika n'okuva olwaleero ziri mmeka? 13. Kaddamu ozibale. Nze omanyi sente mbala Ozameka? mangu 10. 12. 2 5 1 2 3 4 5. Ezo zivudde eri ffe Nyondo Glim kukwagaliza amazaalibwa ago. Naye oyagala sente mwana wa masezi watezivudde musigera bakamunyu. Okeke yeyongere. Wine wange aliwa. Guy, can you have me someone please? Yeah, I'm thinking. Naye mama ziri nga wazigana zali. Ana totondetera musajja bisawo sibo njogerera musajja wazigana. Bagambye nze sente za basajja nzaagala. Thank you very much Nyondo Glim. Yeah, ani CEO wa Nyondo Glim. I'm the CEO. Oh, mama. thank you very much. Kale mpahaga. Thank you very much. Thank you Nalongo for the cake. I really appreciate. Thank you Nyondo Glim. Wala yo no olunaku lwange like mpulira muddo ogisse. Okay, give me back my money. Nawe twale eri money eri ebiki. Oma, thank you. Bantaka Take to my bed. Take to the bedroom. Zongo zitwala mangu mama. Anti kati you are unpredictable. Nishmanyi. Yavulubanye cake. Net desire. Osobola kolaba abuukidde keeki ajja kubuukira ne gundi yange. Bana ye mwebale Nyondo, thank you very much. Webale kujja naye I'm not happy though kyokoze naye I'm so happy for the cake. Bonna abayiseemu n'emikwano gyange bonna abaddewo na mukwano gwange bangi bonna sigenda ku mentioninga because when I start Mr. Ibrahim business partner wange, thank you very much. Byonna byokoze newankubadde leero celebrate nze nabigawe kuba mbadde njagala just to be with my family people nga tuli waka tuli mu kwenywera na kulya simple. Kati ndi mu No, just nyize kubanga osaze keki ya you don't know how much I value Nalongo. togenda kunsonyiwa. Simanyi because Nalongo waba asobodde okwewaayo abadde ava mu ddwaliro. Abadde mu ddwaliro waba asobodde okwewaayo keki ate oyo n'obuyise Nova unakola keki yani. Baba keki ze ziri expensive. Kati keki ya Vava ogimanyi bulungi omuntu okwewaayo n'ateekako ati nankolera keki ewooma bwetu gwe nojja n'ogiteekako ebigalo bye ebyakona. Ate nga tebyakona enewe lwakuba okozesa Nyondo Glim. Nze ndi wa Nyondo Glim olaba nti kyobulabanga Kabira okuva na leero ngenda naggula products zo by the way. Like ngenda gitwala officially. Nguzaako shares. gamba wallahi. Nguza shares. Eno business gye tuwogerako. Tule wagutwele ba CEOs. No, kufuna business gumpa gundi yongule shares. Kuba ebizigo byondooza birungi. Eddie, what do you think? Tufune shares? Nange wendooza kuba birungi. Sokoleke. Nze ndabika ntya. Olaka bulungi. Omanyi obeera business manya okudiscussinga business. Sirina kuwadde kagundi kona kugamba nti kakano tika make up. You look really good. Nkwataako. Wala kakantu kona tibaka make up oba kaki. Anyway, ndoza banango olwakadde nange nyina okudde waka. Tujja tulabe how to go about. Ne mama keke ekujjeeko. Wala enzijjeeko. Zimbadde manya abantu nga mwabakola akasente mu. Swama siri ku keki. But I respect the person. Omuntu ampadde keki mu respectinga. Ndoza wendi kati enkoze ekyo. Encha kafuna. Mwetondere soko mwetondere. Anisenga wa. Wetondere mwami wange. Manango mwami wa Matakombi, mwami wa Volvate. Newa ne mbabule kyobulaga bana banvuma simayinza kyenna baza kamera kasentunulamu. Anti bagamba wetonde nawe teweeyogerako nnyo. Nina akajanja. What is this? Senga abana asaba onsonyiwe abeera senga abana. Senga abana. Nsaba onsonyiwe keki kaso ekituufu kiyita ebintu mbituusiza nze mbadde mayimbu najja kuntyamu mbuno maybe mulimu ekirimu that's why nsazeeko n'endyako nenga obaka mbutuusiza ndowooza naawe omulabye bane naffe Nyondo Glim mujje mutusupporting
tulabika bulungi nnyo twevuddemu kubanga fe twagala omuntu kwera mukwano gwaffe tuli willing ekola kyonna ekyetaagisa matako mbiri simutta madamu Rebecca yagamba ajja kungolola nze namugamba naye ntwalanga bwendi njagalanga bwendi munnange wadde sirina nyingi ezo nyingi tuzikola bana ndekera awo nkoye mugagga akooye muteeko music nja kuwulira nnyimbo na